abakyali rasta nga dread bali mujjako abakyali abera rasta guli guba mwoyo by the way wamutuseko mwisani rasta ankuido gamba rasta alali kiri kiba mwoyo omuntu muba mwakikwata you understand kati netseza ola anti dread tezirinzo beddanzira banakazira anti no net dread zenyini zitandikira ku zero nalina zero naye aba ayina dread gwosalawo n'ogamba nti kati leero dread bw'obeddanzira abako nga kweziri biki ebikukuba anywanya amazzi wara okra bo bali kuyimba ku stage amaanyi nga gabadde maanyi ku stage yeah thank you for appreciating that bye bya kapa ndwawo kulabanga okuba live band ndwawo by the way it's something I don't usually do and people think I can't do it naye nkuba kyenso bagamba nzali na dansolo bangamba okuwekera kuba kunjaawo batya kisoboka olinga nsabula nja kusamba sabola kuwekera nze kapa naawe buuza nti baweekera abasinga abakola live band kyoba olaba abayimbi bamutya sabula nawe totya bino ebintu bya bulijjo who mention that name tuweyongereyo togira nawaani gwe mpangu zibirako nze nditeeke mbadde ne Bafana n'akuwaana yeah I'm good and you are a talented artist and he is too Bafana yomu ku bayimbi betulina oteekayo nga bonogamba Uganda tuteekeyo abayimbi is Bafana akuba ebivuga ayimba tabula kukya amaanyi mumukirabako you know leero oluvuda onasaba ekivulu ntuteekayo ekivulu nze Bafana mama nze performance ebiseera ebisinga teweezuula abalala bakuzuula ne bagamba ate guno omwaka buli muyimbi wakoledde ekivulu guno 2024 asina buzibu ekyange kijja saka olaba ebyo ebintu bikubya emigola buli mwaka buno omwaka buli mbwakikoze naye ekya gravity kyayimiridde kitya ekyagobire kyabadde kyola saaliyo ate gwe waliyo nyabo naliyo nga tetwetaaga microphone atubayita bwizi lindako wali ogenze ng'ogenda kuyimba ennyimba meka lumu ate tulina meka 1 naye tugende nga anko tuyimbirani ngooza nagwendabawo ng'ologamba mando gravity lindako ko gravity tukole tutya tubireke ekimutiisiza okuyimba butebe gravity bwe yayimbira wali erugogo saagala kuse katonzijukiza ebyo katubitwale nti byayita naye yagezaako ababe bajja bamwagala ku mutima yali tiimu eyatimba stage nga tumaliriza Sheebah kyaliwo nnyo omusemberera nnyo olubuto luli mu bbanga kimukulaba okukuba navuddemu n'emmotoka zikyo mukwano gwo lubuto ki olulwe kati sikitegeera lwaki nze mumbuuza olubuto olwoli oli kyaliwo kiki kyoyagala kiki kyobuuza njagala kumanya olubuto luli nga myezi emeka enda kuweereza enamba ye enda gikuteerako mbuuze because simanyi lwaki ombuuza olubuto olwo olibuuza olwange luwezezza ebiri kati gwamusembera asinga kwagala gwamusembera asinga kwagala kulya ki ennaku zino fene watermelons ngezo waki ofiira ku buyembe kugambye watermelon odda mu miyembe obadde kyolina ansa zo zirina ansa zeera nze nakutadde dda in fact banzigulire nkuviire